Ate poliisi n'amagye biyiiriddwa mu bungi mu ggombolola y'e Nabingola mu disitulikiti y'e Mubende oluvannyuma lw'omu ku beesimbyewo ku bwa ssentebe obutalabikira ku Kakonge. Ssebuufu baana ba Kintu byabirina. Kino kiddiridde omu ku beesimbyewo ku bwa ssentebe obw'eggombolola y'e Nabingola mu disitulikiti y'e Mubende obutalabikira ku Kakonge akabeesimbyewo ekijja abatuuze mu mbeera. Akavuyo akasinga obungi kabadde mu muluka gw'Ekiyita ng'eno yeewava Kwizera Samuel era nga ye yeesimbyewo ku bwa ssentebe obwa ggombolola y'e Nabingola e Mubende atajjidde Kakonge. Embeera eyongedde osajjuka era n'esaasaanira ebitundu byonna eby'eggombolola y'e Nabingola ekiviiriddeko poliisi okuyitibwa buviirize wamu n'amagye okukkakkanya embeera. Bano bawaliziddwa okusomba obubokisi bwonna okubuggya mu bitundu awalondebwa eby'enjawulo ne bakuŋŋaanyiza ku ggombolola y'e Nabingola era nga naye badde bakuumibwa bukiribiri y'amagye ne poliisi batandise okubusomba mu kiseera kino nga babutwala e Mubende. Abeesimbyewo ababiri kuliko Kwizera Samuel ng'ali ku tikiti ey'obwannamunigina wamu n'ekigangali David Ssemanza ng'ali ku tikiti y'ekibiina kya NRM era ng'ono Kwizera Samuel teyalabikidde Kakonge. Kiviiriddeko abatuuze okwegugunga naye ng'akavuyo katandikidde mu muluka gw'Ekiyita ng'oggyeko kigangali David Ssemanza ne Kwizera Samuel naye ne omu ku beesimbyewo ku kukiikirira omuluka guno gw'Ekiyita ola e Nabingola ng'ono ye Anosi Kuluhiye naye talabikidde Kakonge ng'era ono yadde yajjidde ku tikiti y'ekibiina kya Nuupu ekyongedde okusajjulira ddala embeera. Mu kiseera kino amagye ne poliisi bali mu kusomba obubokisi bw'obululu nga babuggya mu byalo yonna babutwala mu disitulikiti y'e Mubende okubujja ku ggombolola y'e Nabingola gye basoose bukuŋŋaanyiza. Ebyo ng'obitadde emabbali ate ye omwo mu kifo walondebwa ku kisaawe e Kasaana mu Mubende municipality naye wabaddewo akavuyo okulonda kuwaliriziddwa okuyimiriramu okumala eddakiika nga 3 oluvannyuma lwadde akuliddemu okulondesa kuno ategeerekese nga Deriki okugoba ba ejenti beesimbyewo bonna obutabeera we bayiriza bupapula ekiviiriddeko bano okuva mu mbeera oluvannyuma embeera eziddwa mu ate okulonda emukono n'okutuusa kati kukyali kwa Kimpowooze. Prosena Lugo. Embeera mu bifo bironderwamu mu disitulikiti y'e Mukono ya Kimpowooze ddala ng'ebifo nga Kyampisi ku ggombolola Kyabakadde Kiyunga ku muzikiti n'Amasumbi ne Kwaba nga bino bya mugombolola y'e Kyampisi mu Mukono North Constituency bwe tutuukiddeyo ng'abalondesa abasinga bali mu pereketya w'omusana wakati mu kulinda abalonzi abalabika nga bajja kasoobo. Wabula abamu ku balondesa mu bitundu bino bategeezezza CBS nti newankubadde abalonzi balabika nga batono naye bajjumbidde okusinga bwe gwali okulonda kw'abassentebe ba disitulikiti ne bakansala era nga n'abamu ku balina okulonda basuubirwa lwaggulo olw'ensonga nti mu byalo abantu basooka kulima olwo ne balowooza okujja okulonda. Bo abamu ku bavuganya ku bifo eby'enjawulo bategeezezza nti waliwo obunafu kakiiko k'ebyokulonda obutasomesa bantu kimala nga bangi olwamala akalulu ka pulezidenti n'ababaka ne babivaako so nga akalulu ka gavumenti ez'ebitundu kakulu nnyo nga n'abamu baagala akalulu kano ke kabanga kasooka olwo aka pulezidenti n'ababaka kasembeyo. Obwa Buganda nga buyita mu kitongole ky'ettaka ekya Buganda Land Board busse omukago ne banki ya Centenary abantu b'omutanda mwe baneewolanga ensimbi mu banki eyo ku magoba amasaamusaamu okwegulira ennyumba ez'omulembe ezizimbiddwa Obwakabaka e Ssentema mu ssaza Busiro okuyamba ku bantu b'omutanda bamufuna mpola okulongoosa mu by'ensula yaabwe. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yatongozza omukago guno wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo n'asaba n'okusinga ennyo abavubuka bajjumbire enteekateeka ez'okwegulira ennyumba ezo kibayamba okutumbula mu mbeera zaabwe ate beekulaakulanye. Abavubuka bangi bwe bakuutirwa okutambuza obulamu bino bye babagamba batera okubagamba ebintu bina. Ekisooka babagamba maliriza emisomo, soma nnyo maliriza emisomo. Bw'amaliriza okusoma nga bamugamba fuba nnyo ofuna omulimu. Bw'amala okufuna omulimu nga bamugamba owasaddi wafuna omwami. Bw'amala okufuna omukyalo oba omwami nga bagamba mwazimba enju. Emirundi egisinga ebibuuzo ebyo bina bye bagamba abavubuka. Ago kumpi ge magezi buli muzadde na buli mukulembeze gaawa abavubuka. Okuzimba enju kintu kirungi naye kimalako nnyo abavubuka ssente. Ekisookera ddala omuvubuka asooka n'anoonya ssente ez'okugula ettaka. Ettaka eriri mu bifo ebirungi ligula busanga. Ekiddako ng'afunye ettaka kwe kutandika okuzimba. Ebizimbisibwa bya buseere, sementi, mitayimbwa, amayinja, musenyu bya buseere. N'abazimbi nabo batwala ssente enkumu nnyo. Mulimu n'abazimbi abatali beesigwa.
kyokka mu budde bwe bumu omuvubuka watandikira okuzimba jukira yawasa oba yafumbirwa abeera amaze okufuna abaana ate emirundi mingi abana obuvunaanyizibwa okulabirira bakadde be. Mu kiseera kyekimu Katikkiro ayogedde ne ku mutindo gw'ennyumba ezo ezizimbibwa e Ssentema nti okutwalira amugwa waggulu nnyo n'ensimbi ezaagerekeddwa ku nnyumba ezo nsaamusaamu. Kitaffe ayagala abantu abatafuna nsimbi nnyingi nnyo nabo basule bulungi. Ennyumba ey'ekisenge ekimu ya bukadde 58, ey'ebisenge ebibiri bukadde 9, ennyumba y'ebisenge ebisatu ya bukadde 13. Bwe twabyogerako wiiki ewedde waliwo eyazze n'aŋŋamba nti enju ey'ekisenge ekimu ku bukadde 58 tuba tetusedde. Oli yazze n'ambuuza tuba tetusedde. Ekisenge kimu kye tugamba kye kisulwamu. Enju eyo eriko eddiiro, erina effumbiro, erimu ekinaabiro, erimu amazzi n'amasannyalaze nga wendi bw'ababuulidde. Si muzigo guno oguli egindi eno gye mutegedde. Ezimbiddwa ku mutindo si sambala ate eri mu kifo ekitegekeddwa obulungi ekigenda okubaamu amasomero n'amalwaliro. Ate enju eyo eba n'ekyapa kyayo. Abaffe obadde oyagala kusula mu nju ya bukadde 10 efaanana bw'etyo. Tosobola kugula taka kumpi ne Kampala n'ozimbako ennyumba efaanana ng'eno eyaffe ey'e Ssentema n'ogijjako engalo ng'osaasaanyiza obukadde 58 bwokka. Tekisoboka n'akatono. Kyokka tukimanyi nti obukadde 58 sente si ntono. Kyetuva tukuleetera Centenary ekukwasizeeko ofune woosula ng'ate bw'okola n'ebirala. Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza akinogaanyisa nti enkolagana yaabwe ne Central Bank okutwaliramu egendereddwamu okuyamba abantu babeene. Wakati mu nteekateeka ekimu kye twatunuulira kwe kulaba nti abantu bano ab'e Ssentema, abantu ba Kabaka wonna abeetaaga amayumba amateeketeeke obulungi bakola batya okulaba nga bafuna amayumba ago. Mu kukubaganya ebirowoozo n'okusala entotto twatandika okutuukirira ate bannaffe abalina amaanyi mu by'ensimbi nga ze financial institutions ez'enjawulo. Olw'okuba tulina enkolagana ennungi ne Centenary Bank era mu nteekateeka eno ow'ekitiibwa ne babeera nga abo abantu abandyetaaza amayumba g'e Ssentema naye nga tebalina busobozi bwa nsimbi za kusasulirawo mu kiseera ekyo batuukirira Centenary Bank nebayisa mu mitendera. General Manager wa Central Bank Beatrice Lugalambi yeeyamye nti baakuwola ensimbi eri abantu bonna watali kusosola. Oluvannyuma lw'ennyumba ezaazimbibwa Obwakabaka ez'Amirembe Villas Ekigo, Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yalagira n'abantu bamufuna mpola balowoozebweko kwe kutandikawo enteekateeka y'okuzimba ennyumba ez'e Ssentema. Era mu kiseera kino ennyumba ezirabibwako 7 ziwedde okuzimbibwa ng'ekisigadde kwe kuzimba feezi ey'okubiri y'ennyumba eziwerera ddala 100. Omukulembeze w'eggwanga era yalangirirwa ku bwanguzi mu kalulu ka bonna akaakubwa jjuuzi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya Yoweri Museveni Buhabulwa mu butongole akwasiddwa empapula ez'omusango omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamuwaabidde ng'amulumiriza okubba akalulu. Museveni bamukwasiza empapula z'omusango guno wamu n'empapula ezimutumya mu kkooti awolereze obuwanguzi bwe. Empapula zikwasiddwa munnamateeka we Isingoma Esau owakiri owandiika Rugire Company Advocates abadde bumu ne ssaabawandiisi wa NRM Justin Lumumba Kasule. Bw'atyo Lumumba Kasule akowodde bannayuganda abalina obujulizi ku musango guno bagende mu kkooti balwanire obuwanguzi bwa Mwami Museveni bwe banaaba yitiddwa. We baakubira akalulu tulina declaration form ya era njagala obbagumya nti teri kye twakola nga tetukikoledde mu mateeka, naye nsaba abo bonna be tunaba tutuukiridde okujja okuwa obujulizi either mu kulayira kye twaliise affidavit oba okujja mu kkooti bwe kiba kyetaagisa oba okubeera gy'oli ne tukuba akasimu ne tukozesa Zoom olwa tekinologi ono aliwo n'obuzibu obuliwo obw'obulwadde kisenyiga kino ekinene bannaye tukolere wamu okulaba ng'obuwanguzi bwaffe tubudifendinga tusigale nga tukulembera Uganda nga bannayuganda bwe baasalawo. Omusango guno ogukwasiddwa abantu ba Museveni nga Registrar wa Court Harriet Sanyina Lukwago yabaddewo kakasa bino. Okusinziira ku biri
okusinziira kubiri mu mpapula ezimutumya mu kkooti President Museveni alina ennaku 10 zokka okwennyonnyolako ku musango guno ogwamwabiddwa Kyagulanyi. Kyagulanyi alumiriza nti Museveni alumiriza nti akalulu kano keetobekamu vulugu mungi nnyo okutwaliramu bw'atyo ng'ayagala obuwanguzi bwa Mwami Yoweri Museveni busazibwemu. Ekitongole ekikulira ebigezo ekya UNEB kyetaaga ensimbi ez'ennyongereza obuwumbi 10 mu obukadde 465 okuteekateeka ebigezo n'okubigolola wakati mu kugoberera ebiragiro bya minisitule by'obulamu eby'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Ekitongole kino kyalangirira dda ennaku ez'okukolerako ebigezo eby'akamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu essiniya ey'okuna n'essiniya ey'omukaaga. Ssaabawandiisi wa UNEB Daniel Odonga asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola embalirira eggwanga n'agamba nti UNEB yawandiisa abayizi akadde kamu 18,1940 okutuula ebigezo by'akamalirizo nga ku bo ab'ekyomusanvu bali 7,987 abasiniya ey'okuna bali 33,137 ate abasiniya ey'omukaaga bali 9,367. Dano Odonga agambye nti olw'embeera y'ekirwadde ki COVID-19 abayizi bwe banaaba bakola ebigezo eby'akamalirizo si baakuliranagana era ebbanga lijja kugaziwa nga lyakuweza mita 2 namba okuva kw'omu okudda ku mulala nga kino kigenda kubongera omulimu n'okwongera ku bungi b'abakuumi b'ebigezo nga mu kyo UNEB esabye yongerweyo obuwumbi 10 mu obukadde 142 ez'okusasula abakuumi b'ebigezo. Dano Odonga agambye nti n'ebifo agolererwa ebigezo bino nabyo byakweyongerako okuva ku bifo 30 bibaddewo okutuuka ku bifo 40 kijja kuyamba okugolera ebigezo wakati mu kwetangira ekirwadde. Okugolola ebigezo Daniel Odonga agambye kijja kubatwalira sabbiiti 3. Mu bifo bino ebigolererwamu ebigezo UNEB gyetaaga waakiri obuuma obukebera ebbugumu 3 mu buli kifo nga buli kimu buli kuma kagula siringi 5,000 beetaaga obuuma obuli eyo mu 12 z'ensimbi obukadde nga 6 okutwaliramu. Ebiyambako okunaaba mu ngalo UNEB yeetaaga 12 nga buli kimu bajja kukigula siringi 3,000 nga bw'ogattagatta bwe bukadde 36. Sanitizer zeetaagibwa mu bifo ebigololerwamu ebigezo za bukadde 48 so nga abagolozi b'ebigezo abalala bajja kumalawo obukadde 18. Dembe ly'okusaba kkooti okuyisa ekiragiro eky'akataata w'omwana okumulabirira nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Omuntu yenna abeera agenze n'afuna ekiragiro ekimukkiriza okulabirira omwana mu mbeera y'emu abeera wa ddembe okusaba kkooti y'emu n'eragira taata w'omwana okubeera ng'awaayo obuyambi okulabirira omwana oyo mu mbeera ey'okusasulayo akasente oba ey'okuwaayo w'omwana w'agenda okusula n'okufuna obujjanjabi. Era singa ekiragiro ekyo kikolebwa omuntu oyo n'alagirwa aweeyo obujjanjabi oba essente z'okusoma oba ez'okwambala n'agaana okukituukiriza nga kkooti weegambye, kkooti esobola okuyita omuntu oyo nemuyisaako ekiragiro eky'okumusiba ebbanga eritasukka lya myezi 3. Wabaddewo katemba mu kulonda e Buddo abalonzi bwe balonze mmeeya ne baddeeka ne beetuulira ate bwe baleese obukonge bwa bakansala olwo ne bakomawo era balonde naye eky'omukisa omubi nga bamaze dda okusibwako obulambe olwo ne gubula asala. Sharifu Lukenge kalutuvire ku ntono. Ekijje abalonzi mu mbeera kwe kubanga bakedde wannawanca ne balonda ekifo kya mmeeya ate ng'obukonge bw'abakansala tebunnatuusibwa mu kifo kino olwo ne badda ewaka n'abalala ne bagenda ku mirimu gyabwe wabula olufunye amawulire nti ate obukonge obw'abakansala bw'obululu obw'okulonda bakansala buleeteddwa ate olwo ne bajja baddemu bagende mu layini balonde abantu baabwe kyokka nga bano babadde n'obulambo obulaga nti ddala balonzedde ekibajje mu mbeera nga bagamba nti abakakiiko k'ebyokulonda abakedde babagambye basooke balonde mmeeya ate oluvannyuma buli omu akola ebibye. Obukongo bw'abakansala bwe bunajja olwo bayitibwa ate baddemu balonde wabula bwe bazze ate okulonda ne gujja bagira kubanga babaganye ate okuddamu okulonda era wano okulonda kusoose ne kuyimiriramu okumala akaseera. Bw'otambula Kyengera Maya n'Ensangi okulonda kwa kimpowooze wabula nga waliwo n'abamu ku bavubuka abakwatiddwa mu bitundu eby'Ensangi nga bano babadde bakuuma akalulu k'abannakibiina kya National Unity Platform. Abakuumaddembe bagamba nti bano babadde beenyigidde mu bukozi bw'effujjo kwe kusalawo okubajja mu bannaabwe. Abalonzi batono ddala buli polling station gy'otuukako
kumpi abakozi abakakiiko ak'ebyokulonda ne ba agenti baabo abeesimbyewo basinga abalonzi obungi. Ate wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu mu Kasaali Town Council mu disitulikiti y'e Kyotera, omwana ne kitaawe abavuganya ku kifo ekimu bwe basinkanye nga balonda. Sozi Sekimpi Lwazi katuviire ku ntono. Ababiri bano abeesimbyewo bonna bavuganya ku kifo ky'ekimu ekyokubeera ssentebe wa LC okusatu ya Kasaali Town Council nga mwana muwala Regina Nakiwewa yajjidde ku kaadi eya Jema ali ku kifo ky'ekimu ne taata we Kimera Godfrey era nga yabadde ssentebe wa Kasaali nga tennafuulwa Town Council ng'ali ku tikiti eya Democratic Party. Omuwala ono bw'asanze taata we nga yeesimbye mu layini agenda okulonda naye najja n'amwesimba ku mugongo era nga kino kividdeko abalozi okusaakaanya era gye biggweredde ng'omwana ne taata batandise okuwanyisiganya ebisongovu era nga wano Regina wasinzidde n'ategeeza kitaawe ng'entebe eyawaka bwagiwa ekitiibwa so si eya Kasaali Town Council. Olwokaano lwa Kasaali Town Council lulimu n'abantu abalala ku kaadi ez'enjawulo. Mu ngeri emu y'omu kulonda mu kitundu ekya Bulinda Ward mu Kaliso Town Council nako kusanyaddemu okumala akaseera oluvannyuma lw'omu ku beesimbyewo Nanyonga Reste okusanga nga akabonero ke yasaba ak'essaawa bamuteeddeko omupiira ng'ate n'amannya ge mu kifo ky'okuwandiika Nanyonga Reste bawandiika Nanyonja Reste. Wano akakiiko ak'ebyokulonda kabiyingidde mu bunnambiro era ne kategeeza omukyalo ono nga wetabaddewo mutawaana gwonna era n'aga nti bagenda kukubira bakama baabwe waggulu ensonga eno esobole okutereezebwa. Nahamya Kolebwa akulira ebyokulonda mu kitundu kino agambye newankubadde ng'ekyona kibaddewo kyokka tekisobola kulemesa balonzi kulonda kubanga tewabaddewo omulala abadde alina kabonero ng'abasinga obungi badde balina obubonero bw'ebibiina eby'ebyobufuzi. Nga tufundikira ag'akalulu wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'erya Ntonde n'abalonzi ng'entabwe evudde kukyusa bubookisi bwa bululu. Omusasi waffe Kanwagi Bazwane wuuna abirina. Abalonzi ku polling station ya Kaliro Ward ne polling station endala bavudde mu mbeera ne batawukira akulira ebyokulonda mu disitulikiti ya Ntonde Posiano Kasekende nga abadde agenda mu maaso n'okukyusa ebbookisi z'obululu ng'azissa wamu n'ebbaafu ezitikingibwamu obululu. Abalonzi kibagamba nti kino kibadde ekiyinziriza okuvaako okubbira abantu abamu obululu. Newankubadde abalonzi mu kibuga ky'erya Ntonde bakedde okulonda abakulembeze baabwe wabula abasinga obungi basigadde mu bifo bino ebironderwamu nga bagamba nti baagala balangirire ebyo byennyini ebisobodde okuva mu kulonda. Wetwogerera bino ng'abantu abasinga obungi bakyagenda mu maaso n'okuyega abalonzi abajja okulonda ku polling stations ez'enjawulo nga babaperereza okuwa